Omusumba Rosias Bugingo awadde ensonga lwaki Susan Makula teyazze mu Independence Night akatambi weekali maaso awo. Shiba Kalungi wamma byo tebinnaba kugwa era ng'omukyala Jennifer Fulfiga Nakangubi muyina maaso awo ng'ate amwambalidde bubi nnyo kw'otadde ne Tamale Mirundi Junior ate ye Sindi bannange naye emitawaana myereere bamulagidde omutima omubi kw'otadde n'okubeera mu upcoming obwa buli kadde Bajjo ne Apitex nabo mbayina maaso awo. Pretty Nicole yeegaanye era yeemansudde byonna ebibadde biyitiŋŋana ebyokwagala okusaanyawo amaka ga Dr. Kulthum n'akiramu byonna ogenda kuba ng'obifuna maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba ggwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Munange sigenda kulwiza era nga nkutandise ne Kagwa Nsonyi Pretty Nicole ate mulowooza ebintu ebibadde biyitiŋŋana ku social media tabyegaanye, agambye mbu ye tabimanyi n'ekyalo oyo omuwala amuwaayiriza olw'okuba ye alaba amusinga bbeeyi nnene. Mbu Pretty Nicole bbeeyi nnene ku muwala ono eyali mukwano gwe eyavaayo n'ata audio za Pretty Nicole mbu era n'ebino byonna byamuwaayiriza ebyokusaanyawo amaka ga Dr. Kulthum kw'otadde n'ebyokulya ebisiyaga mbu bamuwaayiriza muyina maaso wano nga yeekaza bannange ono omwana yatutama. Mbu kyagambye simanya nze ndi musiyazi nebuuza omuwala namusiyagirawo mbu kyo kye wasiyagaani mbu oba nali njagala musiyaga oba ndi musiyazi babinyumiza saabirabyo kyabyongeddemu ebyo olwo nti ayagala emboozi enyume obamanyi abantu ng'alaba emboozi tenyuma ng'alaba data gwabawadde tamaanako ye kanyongeremu ebirungo ebyo yabyongeddemu olwo abawala obamanyi nze bafeke friends ate nkimanyi kwali kuba n'abantu 5-9 tayinza kubulako mwatutama bafeke friends mwatutama nze nkimanyi bannaye naye kati omuntu aneesigaani Nicole lwaki tewavaayo n'ogamba nze nti genda okwane omusajja gundi ne gundi lwaki wagamba ye kitegeeza era wamulaba ng'akisobola manyi wekyagambye eseza nze nakibira bba waakyo mbu kyekivudde kyavuddeyo okwogerera okuba wa babba waakyo mbunze na babba we simanyi na bba we gwe nabba oba omubba era wagenda okumubba ng'ayali awo kati ye teyakubba bbaawo nti namubba naye ate simubbangako anti nkubuulire munnaye baba baagala nyumisa mboozi ojuzinga osaba threesome okikakasa nasabako threesome okikakasa nedda waliyo ne AI awo nno wetutuuse bantu bange ku nsonga za Pretty Nicole yenna mukalu bitya yenna avaayo nga n'akasonyi tayinaako wadde ye agamba mbu mukwano gwe amuwaayiriza byonna bye twawulira kyokka ate nga amaloboozi twagawulira gonna nga gaani ga Pretty Nicole. Bannange ono omwana ye twongere omuteeka mu ssaala naye nga ye bba wa Dr. Kulthum twayogeddeko naye n'agamba nti bali mu kumupangira baagala mutwala mu rehab tikubanga omutwe gulabika guliko ekikyamu kale bwe tweyongerayo n'abaagaana ababiri nange olunaku olw'ejjo bw'atyo ng'omukyala omukulize mu Katonda Susan Makula we yasazeewo ate asabire bbaawe omukisa omwawufu era munange n'amusabirawo omukisa. Kati akasinza okunsanyula omusumba yaleese engalo mbu nno Susan Makula amukwate mu ngalo ndowooza essaala etambule bukwakku ate olowooza Susan Makula engalo z'omusumba teyaziganya mugambe nedda nze sikirizibwa kukwata mu ngalo abakusingako abansingako be babeera balina okukwata mu ngalo. Akw'omukisa gwa Ibrahim oguli generation kwatako obuusa ngalo sisobola kukwatako omusajja Katonda ekyansingako yakikola baakusingako Mukama akunsanyusize akumperera generation blessing ewa Ibrahim Isaaka ne Yakobo era akuwangaaze nga bwe yawangaaza abaweereza akwongera amafuta akwongera ekisa enjiri ya Mukama waffe etambula amawanga nga kkozesa ate era ogenda okuva mu nsi eno ng'olabye ebibala by'enjiri eyo ate nga olabye naawe ebibala by'obulamu obwo Mukama akukuume akuwangaaze.
I apologize to you mikwano gyaffe abatalabye Susan Makula mu Independence Night abadde alina bu challenge bw'ekikyala naye nga ali under treatment naye nga over 90% kati atereddemu era olwaleero bwenzira yeeka tugenda kukola ffenna program the way naye twakirabye ng'okuwaliriza tujje mu Independence Night ffenna nga tetukikola lwa Katonda n'obulamu tulaba ti tujja batubutaataganyiza naye nga tukikola mbw abantu baleme kwogera ffe tetukyalivinga ku lwa bigambo not at all. Ffe tuli balamu ku lwa Katonda twagalana lwa Katonda nammwe abatwagala. Omusumba Rosias Bujingo munnanga abannyonnyodde ensonga lwaki Susan Makula teyazze ku Independence Day nti munnange abadde alimuko mu nsonga z'ekikyala kati n'atayagala mutataaganya. So mwe wenna abadde mwamufuukidde akayinja mu ngatto mubita nti si ebya Teddy Bujingo biki bannanga abannyonnyodde abagambye nti ate bo tebakyakolera ku pressure y'abantu wabula bakolera ku pressure ya Mukama. Kale bwe tuli sogwe wenna abadde yeebuuza ati lwaki teyazze naye ekisiza okutwewuunyisa omulwadde Independence yaliyo luli kyokka ate olunaku lw'ejjo abadde ku TV naye olunaku lw'ejjo yabadde ali ku TV ng'alaga nga ye atali mulwadde kyokka ate ye bbaawe omusumba Rosias Bujingo awoza ali mulwadde naye nga we tuli kyonna kyemukweka tujja kukimanya. Kale bwe tweyongerayo ewa Shiba Kalungi munnange bajjaji bo tebeewummuzaako maaso awo nina Jennifer Furufiga wammanga ate naye yeebaza Shiba Kalungi olwa show ennungi gye yakoze naye abantu boogedde nnyo ku nkwawa Shiba Kalungi maama wonna mweru naye ate enkwawa nzirugavu ono omukyala wa lubuto lukola entondo wena Shiba yabadde ayimbira Katonda era yabadde olimba baluta neeyanziza Katonda wange neeyanze gyonjije gyontadde ekitabangawo Shiba kuyimba luyimba lwebaza Katonda ba gospel music olukwatagane Katonda. This time yayimbye oluyimba olwo nga tanamana kulufulumya. In fact yalonshinze oluyimba abantu batamanyi yalonshinze oluyimba lwa taataako yamaze kululonshinga n'asooka aluta n'abantu okutandika okutegeera kigambo kimu neeyanze Katonda wange neeyanziza eyagishoyo yagise neeyanziza era oluyimba lulimu ebigambo Katonda wange neeyanze gyonjijewe nakwateka kiripu ako yadde era ayambadde bulungi this time yazze oluyimba olwa Katonda lwabaddeko abantu nga babeera babakwaya nga bambadde engoye nga nayambadde ekigoye ekyeru namukwata solomozanyako awo nga yenna era yeesabise mu kigoye kyekyeru paka ku magulu. Shiba nga yeesabise Shiba Kalungi era namukuwadde naye era yafunye abantu naye kyenjagala Mama Fangoni nakakyati akyatenda show ya Shiba Kalungi naye nga ky'ekyamazima yanyuma omukyalo ow'olubuto n'akola ebintu bye byonna nga biri perfect. Amazima gali nti yanyumira ddala kyokka bambi ekyasinze okumusanyula Shiba Kalungi kwe kuyimba oluyimba lwa gospel naye Mama Fangoni agambye nti no lwe luyimba lwa Shiba Kalungi olusoose nedda nyongera obbategeeza nti Shiba Kalungi ayina akayimba ke yayimba nga nako ka gospel kagamba nti Mukama yamba naye Mukama saasira. Akayimba kakyakanyuno ddala we yaviira mu biseera bya Jeff Kiwa era kakayimba we yakakubira ate ne kano tosobola nake era kalinga aka gospel. Kale bwe tuli bwe tweyongerayo munnange wasindisanya abantu bamugambye lwaki olina omutima omubi nti munnange omutima gulongoose wona gulongoosa ojja kubeera omukyala akutte muziki wa Uganda nga Shiba Kalungi naye buno buli woona ayagala okukola omutima omubi nga gwe tuyagaliza banno tuyagala bawa kukolabo okugamba Shiba Kalungi yakoze show tewagenzeeyo wazze mu kwekwasiriza mbu mwami we yakava bweru ate simanyi omutwala munyiga masaagi mukwano mulina maaso wano Abitex ne Bajjo nga kye bamukola munansonyiwamu eddoboozi akasenyiga kanumalumamu naye ate nga tulina okugenderawo omanyi munange ne Bayibuli egamba yagaliza naawe ofune naye buli woba n'omutima omubi naye ekyo ky'olina Mukama kye yali yakuwa akikuggyako ate n'akiwa abalina omutima omulungi mbwe era kyova olaba nga Shiba Kalungi ali waggulu mu buli kimu. Kale we tuli si bigambo byange wabula biri mu maaso. Nekitange yebase Bajjo kumalala ng'akulukuta akakazi temunsinga kaga n'akakazi kabi bannanga akakazi kabi bannanga ne bwefa kati nga ngende Kasese omulambo gwange muguwanga ekitiibwa ne mugugamba omusajja yayogeranga amazima siwinangako busungu sinyingangako bwenti bannayuganda muli basiru muli biwumba tuutu omuntu bwajja nayogera amazima
omuntu wagira magakatizako nkawalaneko akayira n'olukodyo lwakyama nasaba biki ojana kukabya amaziga omusajja omukulu nina emyaka 34 temuddamu kunjagaza bukundi bwakyama bwemanjagala nkudi njagala asafa temumpabuza mulekerawo kunsibako ebintu mulekeraku okuŋŋamba munakakwata mujja kukabya amaziga ku laifu mwagala akabe mufuna ekikolimu sisobola kukasabanga katonda nalikagala bwagazi nga faani naye agazi kalina omutima omubi batanga akagazi kabi ngenda kukaba kyokaze mubi zalina gufeesa ogubi ate munkabya byebyo maaso awo ngenda kubanga ate nkuwa ne Abitex naye nga nnyonnyola ku Cindy kye yakoze wamma kye yalagidde ddala nti Sheebah Kalungi amuyinako omutima omubi era nga bo bajjaji batandise dda okulengejjesa bino ebifaananyi kya Sheebah Kalungi ng'ali lubuto era kyo bakitaddeko nti pregnant woman kyokka ate ekya Cindy essanyu we yali ng'ali lubuto bakitaddeko omukyalo ow'olubuto wabula bannange naye nga buteereevu wamma katolekera ate ewa Abitex agambye mbu Cindy ekimubeeza mbu upcoming mutima mubi tayagaliza ye ayagala ekisookera ddala buli lw'olibeera mu nsinga omutima gwo si mwerufu naye nga bw'otunula mu kamera olaga nti oli muntu mulamu oteekako plastic smile mukama katonda bagamba kebera ki Sheebah ebimu ku bintu Cindy ebimu bimufuula nga upcoming nga ate muyimbi munene mutima mubi ayina omutima mubi Cindy bw'otunuulira omuyimbi oyo yasemba okubeera ow'amaanyi mu biseera bya Bruce era ekigambo ekituufu yali yaggwa nga yasaana nga yasigala mu byafaayo nakumuwaana nti oyo wakabi oyo ayimba naye nga tumulinda okumupangisa nga tetulaba bamupangisa mpulira mutima mubi jo lyabalamu concert ya Yolo Festival bato Sheebah n'amuyamba n'amuwa bato n'amukiriza okumubatolinga nga wadde yamuyamba buyambi kubanga wano Uganda abantu balaba muziki Cindy yali talina muziki gwali guleeta abantu mu kikaali naye nga alina ekimweyimirira mbu ayimba bulungi wano Sheebah kyeyamenyeewo kyeyamulaze nti ate yayimbye n'amumenya nawo wano live kyeyakoze sikirabangako Cindy Katonda n'amuyamba n'afuna amasanyalaze okuva ku Sheebah Kalungi era okuva ku bato Cindy n'ashininga n'abeera waggulu booking ne zibeera z'amaanyi nga talumikako oyo ng'ali ku foomu Cindy tomukwatasobola kumufunamu ssente Cindy ne babakuwaana miliyoni 10 ngenda kuwa abayimbi b'otasobola kupangisa n'ofunamu ssente bampeera eddala Cindy n'ashininga n'olwokuba nti era nti yali yagwa ng'era talina nnyo makulu era bato be yaggwa Cindy n'addayo mu kasenge gye yali Jobe nategeka omwana acidic nemuweereza message muyinza abayimbi mbawe ekitiibwa ompe ekitiibwa nkikuwa nemuweereza nemugamba Madam President tusaba tuwayuka drop ku WhatsApp ngamba mwe baani nemugamba fe abacidic vocals teyaddamu teriyo kintu kibi mu nsi muntu kugamba nti gwani naye nga n'omunnyonnyola ate n'atakuddamu Cindy ekintu kya bato kyaggwa era kyakulaga nti omutima gw'omubi atambula nagwo naye mu bato tewamuwagira kirizo bagana samuwagira kubanga sina kikali muwagira tewamuwagira oyo yakuma drop ya Cindy yakutuufu kuba gwali omutesi mpagira muyimbi aleeta abantu mu kikaali mpagira omuyimbi gwempa miliyoni nenfuna miliyoni 2 mpagira omuyimbi gwengenda okupangisa nemufunako amagoba kati Cindy mupangiseewa nakati kirizo bagana yali badde abeerawo ku show biri bya bato byaggwawo kati obwongo bwe mugamba nti waliyo bato party 2 mpensonga 2 zali badde ekyo kyaggwa mpensonga 2 obanga si mutima mubi ekyali badde kigaana okuyimba olabamu omutima omubi tewali asinga Cindy mutima bajjo mutuufu 10 ku kinnaakyo bajjo oyo nogolaba oyo abantu oluusi bamulabanga omukuweddala naye talina tabeera nnyo wala nnyo ne ansa kati amuwana namwagaza akyasula waasula Cindy ali omu ku bayimbi nkugambye abatakolera bapromota ssente era mu myaka 3 osobola omulya mu 3 ng'ate ali ajumani ali kitigumu koboko mpulira alina okwetereza abayimbi ate bangi nnyo
abafaanana nga Shiba nga Cindy nga tebaagaliza era kyovula ebbanga lyonna babanga baapukamingi ninga Cindy ye munnange ba John Abitex tebannaba kumuweeza bakyamulangira omutima omubi kati maaso wano nina Sister Junior ng'ate naye ayogera ebimu ku byamusanyudde oba ku bye yalaba ku show ya Shiba Kalungi. Kale ngenda kubanga mubalikirako era nze munzikirize ba mikwano mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde bakubireko ate weefunire wamma obulamu obubi. Shiba, you made history. Mu butuufu omuntu atayagala Shiba gwaliko ekikyamu oli omwana yatukubya omuziki. Shiba watukubya omuziki. The concert was good, by the way. Concert yabadde y'amaanyi ebyaddala show ya Shiba yanyumye. Sejja kubalimba show ya Shiba yanyumye. Ekisooka obungi this time round nebaza abategesi. I want to thank the organizers abategese show ya Shiba. Bambi mwategese bulungi. Nze gwe mulundi gwange ogwasoose okujjaawo okusimba layini nga layini etambula. Ku luno security temwatubeezezza ku miryango. Jangu ne kaadi yo, jangu ne tiketi yo yingira. Abantu ababadde ne tickets tebaatawaanyi. Apart from bana ababadde bagula tickets there and then. Bebafunyeemuko that delay. Naye woba obadde wagula tiketi yo ebintu byabadde by'amaanyi bambi. Shiba yakikubye ekyaddala. Shiba yayimbye bulungi. The performance was good. Abali mu VIP it was good. Abantu bambi banyumiddwa. Era Shiba Kalungi bambi thank you so much. Your concert was a success. Abantu bazze. Abantu babaddeyo bambi. Because VIP yajjudde tables. Ate ne ordinary ne bajja. So Shiba ate eddoboozi lyavuddeyo bulungi. Era babadde bagamba Junior Shiba tamanyi kuyimbira ku muzindalo. She had a fantastic performance. Shiba yabadde ne performance nga nnungi ebyaddala. Oba yamaze funa lubuto. Shiba, I don't know, we wafunye olubuto, it's when you had a nice performance. Simanyi Shiba, we walinga toli pregnant, ebintu byo byali bibulamu, ng'eddoboozi terivaayo bulungi. Shiba, the day you got pregnant, eddoboozi gye lyavudde tetwategedde, ng'oyinza okugamba Rihanna yayimba. Shiba yabadde pregnant, naye ng'ebintu byakola binyuma. Nze nali naludde okulaba omukazi w'olubuto eyeekaza. Naye Queen Kama kyo wakikubye. Weekazizza bulungi nnyo n'ojja n'olubuto lwo n'oyimba n'ogenda. There is nothing as good as that. Nze nno nabadde ntidde. Namanyi nti engeri Shiba gy'ayina olubuto ebintu biyinza okugaana, but you people it was a success. Omwana Shiba ke yeekaze. Kajje n'olubuto. Katuyimbire, ketuzine. Era nebaza nnyo omusajja eyafunisa Shiba olubuto. You opened up her voice. She really had a great performance. Chokanga ali lubuto. Kati gw'omuyimbi ng'oli mukyala nga toyina lubuto, lwaki toyagala kuyimba? Oneekwasa ki? Muli eyo mukola gwa kunama. Shiba yabadde n'olubuto myezi 8 najja ku stage n'atukuba omuziki ensi n'enyumirwa. I think the pregnancy must have opened up her vocal lyrics. Olubuto lwagudde lyrics za Shiba. Shiba yakutte omuzindalo nga you can see a legendary. I mean Shiba mushoze wali okoze eno yabadde yakabi. Oba lwakuba oli lubuto. Naye ky'ekyamazima Shiba twabadde tucelebratinga ki? Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole
kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo, alina arrhythmias, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano. Tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala. Kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman. Bw'aba alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okwekubisa enkwaso ze. Afuna premature ejaculation. Bw'aba tuse mu kisaawe amala mangu. Kano kandida oba any harmful bacteria.